mu kifo kye ekitukuvu oyo alina emikono ebirungi n'omutima omulongoofu atayimisanga mmeeme ye eri ebitali so teerayiriranga bwereere oyo anaawebwanga Mukama omukisa era n'obutuukirivu anaabuweebwanga Katonda w'obulokozi bwe. Ebyo gye mirembe gy'abo abanoonya amaaso go, Ayi Katonda wa Yakobo. Muyimise emitwe gyammwe mwezi namwe mugiyimuse mmwe bawankaca batagwawo. Ne Kabaka w'ekitiibwa anaayingira. Kabaka w'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'eggye, oyo ye Kabaka w'ekitiibwa. Amiina, amiina. Tusabira abali n'abagenzi mu byalo mu bya Christmas bakuume tugaana accidenti ez'obwenzi, accidenti ez'emmotoka ate tugaana accidenti ez'okusamira bati bakuume era bateeke olugolo n'obukuumiro mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukabeerazeeyo Praise the name of the Lord. Nebaza Mukama nnyo ddala. I thank God so much. Kale mu mwaka guno This year, 2025 we are in my time indeed we have transited to Somerset. And I see this year that we are going into, we are going to be published. kusimbibwa mu butukuvu ne mu butuukirivu. To be established in righteousness and holiness. Kati mu guno ogw'Abaroma. And this Roman, ogw'abantu the world calendar, the one they established for themselves. njagala kubakulisaayo. I want to congratulate you, to welcome you. Njagala kubakulisaayo bye tuyiseemu 2025. I want to welcome you from whatever you've gone through in 2025. Nga tuli ffenna When we are together, abaweereza. the ministers. Era njagala kwebaza Mukama. Nze njagala kugenda kwebaza Mukama before the end of the year. And I'm going to thank God Momaka Tekunagwa. Ngamba guno gwennyini gwe This very year that we are in, ate nno 2025, lwakukkiriza ngenda kukubira ddala sitaani ngenda kukkiriza tugenda kukola to destroy the enemy, and I believe you're going to have a thanksgiving. eyo nga yange. That's a personal Ngenda thanksgiving. kwebaza nze Mukama I'm going to thank God personally ku lw'abantu ku lwa famire, for the family, ku lwa famire yange for my family, ne famire ya Greater Works and the family Center. of Greater Works Center. Era nzikiriza Mukama ntugenda kulyako wamu, And I believe, God, that we are going to eat oba together, tugenda kulya mu kyomo oba tugenda kulya ki. whatever we shall have. Yes, omwoyo wa Mukama nakimuteeredde agenda kumpa. I've dedicated it to the Spirit of God. Praise the name of the Lord. Amen. Thank you so much. Bwe tubadde tumaliriza wabadde waawo emikolo Towards the end of the year, there were many celebrations. And wabaddewo Thanksgiving, wabaddewo Gundi Youth, we had the youth, we had the Thanksgiving, embaga. we had a wedding. Embaga eri sigirabangako bannange. I Nze ate never seen nayongedde this okukkiriza kind Katonda. of wedding, so I've loved God the more. Praise the name of the Lord. Amen. Bannange njagala obba congratulatinga nnyo. I want to congratulate each and everyone so very much. Pastoral team. Team y'abasumba, Okusalawo ne tusalawo okukkiriza kubanga eno jja n'ey'okukkiriza ngimanyi ensoomooza. deciding Abalala and we bagivaamu. have faith. The journey of faith is hard. Many people Kubanga let bya go kiralu tebibeera organized. because things are always not organized and disorganized. You don't have time like to plan. Toba na budde bwa kutetenkanya. Kakubulye twakola embaga mu nnaku ezi. We had a wedding in 2 days. Mukama yeebazibwe. Amen. Abantu bonna bannammwe bali kuyimirira naye njagala kwebaza mama Pastor Charles ne Teacher Kenneth Thank you all bayimirire for ku standing, but I balabe. want to thank Pastor Charles, Mommy Pastor Charles and Teacher Kenneth. God bless you so much. Abantu abo Kama abawenye omukisa. These people, abagole bakitukubako
Please have your seats. Abagole bakitukubako. The wedded, the brides just brought it to us. Naye ndowooza nga wabulayo ennaku 3 awo twategeerera ddala nti kati embaga ffe tukirimu. It was like roughly 3 days to the day of the wedding. That's when we realized that it was upon us. Kubanga okusooka baali bakitegekedde waabwe wa mukyala. Initially they had organized it from the woman's side. So bigenda okwetooloola nga ebintu tebikoze. When things turned around, they had not worked out. Nga yonna embaga kwanjula kwali kuwedde nga reception kugatta literally everything, motoka nga byonna nga tulina obikola mu nnaku ezo. The introduction was done. We left the wedding, the introduction, the reception, the wedding, and each and everything was all done in 2 days. Abaweereza beetikka buli kimu. But the ministers, they carried the burden of each and everything. Bwe nagenda nga ngenda ku kyoto nga ngamba Mukama ebyokukkiriza obimanyi, bagenda kubuuza ebibuuzo naye kaakati gendayo. Wherever I would go, I would just tell God, you know, things of faith, so go before us in each and everything. Mama Pastor just make calls to emotoka nayo tewali. We made over whom can we call nga tukuba maximum. We're there, Mami Pastor Charles would just make a call, we lack a car, we need this and that. But we bless the Lord so much. Bambi bakola tirelessly tebebaka n'abagole endooza basanyufu. Twebaza Mukama, they worked so much, and I believe even the newly wedded are so grateful. Pastor Birungi, God bless you so much. Pastor Birungi, Mukama akuwa omukisa for each and everything. Ndooza lunaku lumu oba lunaku just hours kugamba ng'ebintu byekoze gawuni, changing dress. Anyway, it was only one day that everything worked out. So twebaza Mukama. Kati as the year is ending, ng'omwaka guggwako, ekyamazima Gregorian calendar, truthfully the calendar of Gregory, si calendar ya Bible. It's not a biblical calendar. Calendar man-made. It's calendar ya muntu. Yes. Naye calendar entuufu. But the right calendar. Eri mu Bible. It's in the Bible. Gye tugoberera. The one that we follow. N'omukisa gwonna guli aligned. That's where the blessing is aligned, the biblical calendar. Kubanga Bible egamba nti Katonda w'ebiro n'ebiseera. Because the Bible says that our God is a God of times and seasons. He tells us in Psalms 31 verse 14 and 15. Atugamba mu Zabbuli 14 mpaka 16. That my times are in your hands. Nti ebiseera byange biri mu mikono gyammwe. Do not let me be put to shame. Temundeetera kuteekebwa eri ekiswalo. Because I trust in you. Kubanga mbeesiga. Kitegeeza nti kubanga nkwesiga. Kubanga nkwesiga, I trust in you. No, that's Psalms. Zabbuli. He was talking to God. Oh, he was talking to God. That my times are in your hands. Nti ebiseera byange biri mu mukono gwo. Era olw'okuba nkutaddemu obwesige sijja kuswazibwa. Because I put my trust in you, I shall not be put to shame. When you follow God's season, bw'ogoberera season ya Katonda, and you align yourself, ate era n'oweetereza mu kkubo, you are not ashamed. Toswazibwa. Tuswazibwa ne tusaba ne bibeera ng'ebitakola lwa nsonga tetufaayo ku biro na biseera. We are ashamed and we pray and things tend not to work out because we don't pay attention to times and seasons. Kubanga waliwo nali ngamba abaweereza wano. I was telling the ministers sometime. Lumu nali nsuze wano nga nsuze mu office. But one day I had slept nasula wano. Nasula wano. I slept here. Kati nensaba bwe namala. After praying, ne ngenda mu office. I went to the office in the morning. Kati ne neebaka. I slept a little. Ngenda okuzukuka nga enkuba yatonye nnyingi. To wake up, it had rained heavily. Bwe nawulira enkuba. When I had the rain, n'ennyangwa ne ngamba bannange mukama gikwate baali bazimba tiles. I rushed and I said, because we were building construction, I put pipas and basins everywhere. Ng'enkuba ekedde naye nze ne nsaba nti Mukama kola ekyamagero enkuba ekole ki eddemu etonye naye yatonya nga neebase. It had rained while I was asleep, so I prayed for a miracle so that it can rain again. Kati bwe nazukuka nga ekya. So when I woke up while it was ending, ne ngamba by faith let me put there what? Kantekeyo ebi drums. Nti olw'okukkiriza kantekeyo wendembekera amazzi.
enkuba amazzi saagafuna. I didn't get any water. Praise the Lord. Amen. Kubanga enkuba yali ekoze eki? Because it had stopped Nandibadde raining. nembeka wali ng'etonya naye nali neebase. I would have collected while it was raining, but I was asleep. Kati sitaani ne ba agenti be So the devil and his agents, baatusetingira ne bamanya nti times and seasons, this, God ordained times and seasons, and when you miss a season, you have missed God. they set and they know the times and seasons. That if you miss out on these times and seasons, you've missed out on God. And when you miss God, Ate osuwa Katonda. you miss your miracle. Whatever you're supposed to Ekyamagero get ekyo in kyonna that time. kyolina okufuna okisubwa. So when the enemy knew that, now setting up, Omulabe bwe yakimanya n'ateekawo, ne batukolera kalenda gye tugoberera. and they made the calendar that we The follow. man-made calendar ne batujja ku kalenda eya Bible. Kalenda ey'omuntu gye yeekoledde, and they left us, they denied us the biblical calendar. Kati so we have missed God. So tusubiddwa Katonda. Nga tuli balokola abalungi naye because the times and seasons tetuzikutte When we are good born again, but because tetuwaddeeyo ssira eri ebiseera n'obudde eby'omwoyo ebya Bible. So at the right time, the Bible egamba nti buli kintu yakikola mbunga kirungi mu kiseera kyakyo. because the Bible says that He made everything good in its own time. Era n'agamba nti as long as the heaven and earth bikyaliwo, okusiga n'okukungula tebigenda kuvaawo. And He said nti eggulu n'ensi nga bikyaliwo, that sowing and harvesting shall never wipe away. Meaning waliwo times ez'okusiga, Meaning there are times of sowing waliwo n'ez'okukungula. and times of harvesting. Kaakati waliwo meaning bwensiga nina okulindirira. Meaning if I sow, I have to wait. So waliwo ne time ey'okulindirira. There's also a time of waiting. Kati waliwo time ey'okulindirira So there's a time of waiting olw'okuba nga simanyi budde, because I don't know the time nga namisinga season ya Mukama ey'okusiga, when I missed out on the season of God of sowing, ne mbeera njala. and I stay hungry. Praise the Lord. Amen. Era nga sirina na kyempa bantu. Without anything to give to people. Kati mu seasons zino Mukama ze yateekawo, So in these seasons that God put up, kalenda ya Bible the biblical calendar, bwe tugigoberera, bwe tussaayo omwoyo, if we dedicate ourselves and follow it, He will tell us nti kakati pray like this. He'll ajja tudirecting engeri y'okusomamu. And when I pray in line and in sync with the season of God, Ate wensabira mu mukulu era ne mu season ya Katonda, He will protect all that I have prayed for. ajja kukuuma kyonna kye nsabidde. Omulabe tajja kubeera na access na ssaala zange kuzikwata. The enemy shall not have access to capture my prayer, Ate tajja na kunsobola. and he will not manage me up, Ate tasobola na kudistractinga and he ebyo. won't distract me. So seasons are very important. Ebiseera n'ebiro As a child of byamaanyi nnyo God. eri omwana wa Katonda. Kati bo up. Be basigaza kalenda eri. They know the other calendar that Era they remain with it. kalenda ezi. So they always have two calendars. Eno ey'okutuwuddisa eyaffe. This one that distracts us, the Gregorian calendar, Then babeera n'eri entuufu. and also the right calendar. Era bakonectinga n'emizimu okubba emikisa gyaffe And they n'okutwala. connect with demons to steal our blessings. Ne tubeera mu mwetooloolo. And we are always in circles and circles. Ne twetooloola nga ng'olinga nga nze bwe nalembeka Bensani, You rotate Nebivuga. around just like I tried to collect water, ng'enkuba teriiyo. and it was not raining. Naye ne nsaba nnyo ne ŋŋamba Mukama ekyamagero kikole ki? But I prayed so much that God let there be a blessing. Naye ne bwe nnakisaba ekyamagero, Katonda si Katonda wa byamagero. But even when I prayed about it, isn't God the God of Naye miracles? enkuba bw'eba ekedde ne bw'osaba ekyamagero, But after it raining, however much you pray for a blessing, nandibadde awake I would have been away.
nembeka I would have been around and I enkuba egenda collect water. okutonnya nga nina amazzi nga So ngafuna. that by the time it rains, I collect enough water. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama Kakati naffe lyebazibwe. bwetutyo bwe tuli bwe tutagoberera So kalenda that's ya how we Mukama. are as we don't follow the calendar of God. Era when we know the season, we align with God very, 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 very well. Era we tumanya ebiro n'ebiseera twetereza mu kuba wamu ne Katonda bulungi. Psalms 31, when you miss the season, you are disobedient. Zabbuli 31 egamba nti we tusuba ebiro oba mujeemu. There is no relationship with God actually. Tewabaawo nkolagana na Oba Katonda. tokwataganye na Katonda na biro bye. You're not connecting with God and His seasons. So guno mwaka this year, This year, omwaka guno, according to the Gregorian calendar, we are in December. okusinziira ku kalenda y'Abagregori tuli mu December. Naye okusinziira ku kalenda ya Isirayiri, But according to the Israelite calendar, olunaku lwajjo twayingidde omwezi ogwokuna. yesterday we entered the fourth month, Omwezi ogwokuna nga gwa kika kya Ddaani. which is the year of the tribe of Dan. Ekika kya Ddaani. The tribe of Dan. Ddaani babeera bajjaaji. The Dan tribe, it's a tribe of judges. Mu sizoni eno kiki ekibeerawo? In this season, what happens? Katonda atujajinga n'abalabe baffe. God judges us with our enemies. Praise the Lord. Amen. Abalabe si be bantu, The enemies are not the people, wabula gy'emizimu n'emisambwa n'amajjini n'ebiteega n'ebitambo ebyo ebituula mu bantu but they are the demons and the evil spirits that sit upon the people, ne bibakozesa okuloga, and they cause them to do witchcraft. ne bikozesa n'emizimu egy'ewammwe gye baasamirira And also the demons of your clan where they worshipped nga bikawuula bi strange men ne bi strange women. as the strange women and the strange men. Biri ebya mu Genesis 6. There is the ones of Genesis 6. Yes, kati bw'osaba mu season eno, So if you pray in this season n'osaba bulungi, Katonda akulamula n'ebyo ebibadde bikusinga amaanyi and eby'emyaka you pray emingi. appropriately, God will judge you with the people and with the things that have been powerful than you, Era agenda kusumulula mangu. and He will deliver you quickly because you've prayed in the season. Amina. Zabbuli 31 olunyiri lw'e14 okuva ku lunyiri tutandika ku lunyiri lw'okusatu. Agambye, you are my rock and my fortress. Oli lwazi lwange era ekigo kyange, For the honor of your name, ku lw'erinnya lyo lead me out of this danger. nkulembera onnuŋŋamye, Pull me from the trap onzigye mu my mitego enemy set for me. omulabe wange gy'ateze. If I find protection nsanga obukuumi in you alone, nsanga obukuumi mu ggwe bekka, I entrust my spirit into your hand. era neesigisa emmeeme yange eri emikono gyo. Rescue me, Lord, for you are a faithful God. Nunula Katonda kubanga oli mwesigwa. I hate those who worship worthless idols. Abo abasinza ebibumbe I mbakyawa. trust in the Lord. Neesiga Katonda. I'll be glad and rejoice in your unfailing love. Nja kubeera musanyufu era nsanyukire mu kwagala kwo okutaggwaawo. For you have seen my troubles, Kubanga olabye emitawaana gyange and you care about the anguish of my soul. era n'ofaayo eri obulumi bw'omutima gwange You have not bw'emmeeme yange. handed me over to my enemies, Tompaddeeyo eri abalabe bange, but have set me in a safe place. naye ontadde mu kifo Safe place. safe place. Have mercy on me, Lord, Ba wa kisa gye ndi for I am in distress. kubanga ndi mu Tears blur my eyes. amaziga gali ku maaso gange, My body and my soul are withering away. omutima gwange n'omubiri gwange I'm biggweera. dying from grief. ndikufa eri My years are shortened by Enyiike. sadness. n'emyaka gyange giyita Sin has n'okusinda. drained my strength. Amaanyi gange gampeddemu I am wasting away from within. olw'okwonoona kwange, I am scorned by all my enemies n'abalabe bange bonna bazigulokuse gye ndi, and despised by my neighbors. era ne balirwana bange they despise me.
Even my enemies are afraid to come near me. era n'abalabe bange batidde okujja gye ndi. When they see me on the street, they run the other way. Bwe bandaba ku kkubo badduka ne I am ignored as if I were dead, era ne bandekulira ng'omufu, as if I were a broken pot. nga ensuwa emenyese. I have heard the many rumors about me, Mpulidde eŋŋambo nnyingi eziri ku nze, and I am surrounded by terror. era neetooloddwa My enemies conspire against me, plotting to take my life. abalabe bange bakola enkwe okutwala obulamu bwange. Kati waliwulira 150 from 14. From 14. But I am trusting you, O Lord, naye n'akwesiga gwe ayi Mukama, saying you are my God. n'ayogera nti gwe Katonda wange, My future is in your hands. entuuko zange ziri mu mukono gwo. Rescue me from those who haunt me. Ondokole mu mukono gw'abalabe bange. Let your favor shine on your servant. Leka amaaso go gakkire omuddu wo. In your unfailing love, rescue me. Ondokole mu kiso kyo. Do not let me be disgraced, O Lord. Nemenga okukwatibwa ensonyi, I ayi call Mukama, out to you for help. kubanga nkukoowodde ggwe. Let the wicked be disgraced. Ababi bakwatibwenga Let them lie silent in the grave. era basirikenga mu magombe. So he said, my future, Gaye nti future yange, my times are in your hand. ebiseera byange biri mu mikono gyo. Kati kitegeeza nti mu seasoni za Mukama Means the nina season- okubeera sensitive. Means in the seasons of God I should be sensitive, Ti emmeme yange n'engiyimusa gy'ali. that I lift up my soul unto Him. Nina okubeera ku gundi ngero Proverbs 8 verse 34 I think. Engero 8:34 Egamba nti mbeera ku miryango. says that I stick to the doors. Let's go there and see. Proverbs 8:34 Begin from 31. from 31. Na nsanyukira ensi ye ebeerekamu, n'essanyu lyange lyali n'abaana b'abantu. Kale nno baana bange mumpulirenga, kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange. Muwulirenga okuyigirizibwa, mubenga n'amagezi, so temugaananga. Alina omukisa omuntu ampulira, ng'atunuulira bulijjo ku nzigi zange, ng'alinda awali emifuubeeto gy'enzigi zange. Kubanga buli alaba nze alaba bulamu, era alifuna okuganja eri Mukama. Praise the Lord. Amen. So that means abantu tuyinza okubeerawo ffenna. Meaning we can all be around or Naye nga live, waliwo oyo ali watchful. but there is that person alaba. Mbu yabeera n'omukisa, mbu alina omukisa oyo. It says that blessed is he Akuuma gate. who watches the gates. Meaning Katonda alina enzigi. It means that God has the doors. Seasons are gates. Ebiseera n'enzigi oba neziwankaki. And seasons are it is in the seasons of God that we get our opportunities. Ate kiviira mu biseera bya Katonda mwe tufunira emyagaanya. Tusuubirwa okubeera nga tuconnectinga ne Katonda mu season ye. We are expected to connect with God in this season. Katonda okutujajinga n'abalabe baffe. For God to judge us with our enemies. Abalabe bwavu. The enemy is poverty. Abalabe kugaanibwa. The enemy is rejection. Abalabe ku butasiimibwa. The enemy is not being appreciated. Abalabe kukola nga tofuna. The enemies of not gaining from the work. Olutwe. Not having that headache. Abalabe okulemererwa. The enemy
hardships, kugamba abalabe b'obulamu, those things that hinder you to go forward. ebyo ebintu byonna ebitulemesa okugenda mu maaso. Tukirenga bwe tulabye wali mu Psalms 30. Just as we've seen in Psalm 31, nti omponye ondokole mu balabe bange, ayi Mukama, that redeem me from my enemies, O Lord, kubanga nyimusize meme yange gy'oli, because I've lifted my soul unto you, nti ebiseera byange biri mu mikono gyo, that ayi my Mukama. times and seasons are in your hands, O Kati Lord. kitegeeza nti bwe mba ebiseera byange mu biseera ebituufu mu seasons nga seewaddeeyo ewa Mukama, nga siri sensitive kubeera ku nzigi kukuuma. That meaning in my rightful seasons, if I don't dedicate my souls unto God to be in the right position to watch zimpitako my gates, n'enswazibwa, my seasons are bypass me and I'm put to shame. zimpitako n'ennakuwala. They pass me and I'm put to agony. Kyova olaba Yoweri wali 2. That's why in Joel 2, mu byonna Katonda bye yagamba okutuddiza, yatugamba okutuddiza ebiseera in all n'ebiro. things that God said He will restore, I said the times and seasons. Praise the Lord. Amen. He promised to restore years, times and seasons. Yagamba nti alizza bujja emyaka, ebiseera, Mbw akakyakabye kaalya. that what the locusts ate. Our enemies stand at the gates. Ekirubirwa kyaffe kyakuyimirira ku wankaaki, Ne batukuba busu. so that we can, abalabe baffe bayimirira ku wankaaki, We then fail they to do steal the what right- belongs to us. When we fail to pray the right Bwe prayer tulemererwa okusaba essaala entuufu in the right time, mu biseera in the ebituufu, right season, mu sizoni entuufu, bituyitako. they bypass us. Kati bw'abeera nga mwami oba mukyala So if it was a man or woman in the terms of marriage, ne zimuyitako, they bypass you. kati bwe bwenzi bw'olaba olwaleero. So that's the adultery that you see of Bayibuli recent. egamba nti ensi eyonoonese olw'obwenzi. The Bible says that the world has been defiled because of adultery. No, omubiri ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu, The body is the temple of the Holy Spirit. ekivuddireko abantu okwenda n'okunywa omwenge n'okukyusa obulamu okunywa ebiragalalagala kubanga bali perturbed, bali disturbed. What They were causes robbed people of- to engage into drunkenness, adultery, and many troubles? It's because they were robbed of their seasons. Ffenna abasinga mu nsi yonna tulina bino why, what went wrong? Fenna in the world we have lwaki kyekitagenda Because butuufu we bwakyo. are misfashioned, we are displaced, Because twava mu kifo ate ne tukyusibwa, we were disconnected. twavaako. Praise the name of Amen. the Lord. We did things in the right. We did things in the wrong times. Twakola ebintu mu biseera ebikyamu Kati because we did not receive results, kubanga tetwafuna kiganyiro oba miganyiro. we have these questions. Tutambula tunyeenya emitwe. Tulina ebibuuzo bingi. We move while shaking our heads Weekaza n'ogamba naye nga bambi ng'ebibuuzo birina. because you always just have to man up but yet you have questions. What In your happened head. to my family? Ki ekyatuukawo eri famire yange? Kiki ekyabeerawo ku baana abawala? What happened to the girl children? Kiki ekyabeerawo ewaffe ku baana abalenzi? What happened to our boys? Oba kiki ekyabeera ku bamaama? Ebibuuzo byonna What happened tetubiina. to our mothers? We all have these questions, right? Tetubiina. Don't we have the questions? What went wrong? Ki ekitagenda mu butuufu Why bwakyo? isn't this happening? Lwaki kino tekituukawo? What didn't I do right? Ki kyesaakola mu butuufu bwakyo? Atabiina bibuuzo ebyo. If you don't have such questions, raise your hand. Ffenna tulina ebibuuzo ebyo. We all have this kind of questions. Katonda agenda tuddiza ebiro n'ebiseera. God is going to restore to us our times and seasons. Ate Katonda mwagala. And I love God so much. Akimanyi nti nno kale mu bubi mu bwonoonefu He knows that in defilement, twazaalibwa mu kibi. when we were born in sin, Awo oluggi we lwaviira ddala awo that's kubwenzi. when the door began. Ebiwundu byonna bye tulina kutomera byonna bwenzi. All the wounds that we have, all the challenges we have, it's because of the adultery. Naye twebaza Mukama nti guno omwaka But we thank God that this year, ogwa divine connection, the year of divine connection, tekugenda kuguyitako, it will not bypass us. tekugenda tuyitako. It shall not pass us by. Omanyi lwaki? Do you know why? Tugenda kusaba essaala entuufu. We are going to say the right prayers. Tugenda okwenenya omulandira gw'obwenzi obukka.
we are going to repent of the root of adultery and perverseness. Kubanga ffe nyini okuyita mu bazadde baffe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu twagyonona ne tugoba Katonda. Because right from our foreparents we destroyed and defiled the temple of God, which is our body. Buli kimuntu kyonna kye tulina n'ekibuuzo kyonna nagenza okulaba Every wound that we have, that we're suffering from, it's because of the root of adultery. Sooka otusomeremu Bakolinso ekisooka 6 olunyiriri tuve ku lw'omwenda. Twayonoona yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ate Katonda alina obuggya. 1 Corinthians 6 from verse 9. Katonda alina obuggya. Egamba nti oba temumanyi nga abataali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Abatali batuukirivu. Oba temumanyi nga abatali batuukirivu. Mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi ono munyankole naye se bavunulo okamala okukamaza. Tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwanga newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abaafuuka abakazi, newankubadde abali ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Era abamu ku mmwe mwalinga abo, naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'Omwoyo wa Katonda waffe. Byonna birungi gye ndi, naye byonna tebisaanira. Byonna birungi gye ndi, naye nze sigenda kufugibwanga kyonna kyonna. Ebyokulya bya lubuto, n'olubuto lwa byakulya, naye Katonda alibiggyawo byombiriri. Naye omubiri si gwa bwenzi, naye gwa Mukama waffe, ne Mukama waffe avunaana omubiri. Era Katonda Mukama waffe avunaana ki? Omubiri. Mukama waffe avunaana ki? Omubiri. Otyo? Era Katonda yazuukiza Mukama waffe, era naffe alituzuukiza olw'amaanyi ge. Temumanyi ng'emibiri gyammwe bye bitundu bya Kristo? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'obwenzi? Kibuuzo: kitalo. Kitalo. Ekintu ekyo kinene. Kitalo. Nga nziridde ebitundu bya Mwoyo Mutukuvu n'embyendeza. If I turn the parts of the Holy Spirit and I put them to adultery, or woe to me, it is death. Oba temumanyi ng'eyegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu? Kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu. Naye eyegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu ky'akola kiri kungulu ku mubiri, naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda? Nammwe temuli ku bwammwe, kubanga mwagulibwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Ne bw'olekera oba nsaba Omwoyo Omutukuvu tuyambe tubikulirwe ensonga eno. I pray the Holy Spirit reveal to us this matter Tugigende wala buziba. so that we can go far deep into it.
ekisookera ddala kye ndabye One thing that I've seen first, omuntu yenna ayenda anyone who does adultery or fornication, mbw'aba agaddewo avudde mu bwakabaka bwa Katonda, meaning ng'azze mu bwakabaka bwa Sitaani. they've drawn from the kingdom of God, they're now into the devil's kingdom. Ekirala, The other thing, mbw'aba ayawukanye n'omwoyo wa Katonda. that they've separated from the Holy Spirit, the Bwe Spirit of God. njawukana n'omwoyo wa Katonda mba neegasse n'ani? If I'm separated from the Spirit of God, who do I join to? Kugamba mba sisinza na businza Sitaani, I'm not just worshipping the devil, wabula mba nfuuse Sitaani. but I'm the devil himself. No wonder Kyovolaba Proverbs 6:33 engero 6:33 okuva ku ndooza kwa 3:1 agamba nti ayenda ku mukazi, that he that commits ayenda adultery, n'omuntu atali wuwe, he who fornicates with a person that is not theirs, mbw'abeerako okunyoomebwa, they'll have okugaanibwa, rejection, okuvumibwa, denial, and abeera n'ebiwundu ebitavaawo. they'll have permanent wounds or scars. Naye abantu abamu bwe bwenda n'agamba bannange Mukama nsonyi bambi mbadde simanyi. But when someone does fornication or adultery, they say, God Ng'olowooza forgive me, I tuti don't know. otwesangulako bwesangula. You think you're just wiping it off. Praise the name of the Lord. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Ddamu olw'omwenda. Katonda alina obujja God has n'omubiri guno gwe jealousy, yampa and this body that He gave me, bwe mmala gagukozesa. if I just use it anyhowly, Ate ebitundu byonna and all parts of this body, byonna bikulu, they are all crucial. naye ekitundu kino But this part, kola bwoti. like this, kubanga kizaala, it births. naye okuzaala kizaala ki? But what is it birthing? Ebyana eby'okubonaabona, The children of suffering, ebibonyaabonya ensi. the children that cause suffering to the world. Olwaleero obubi bwonna bw'olaba abaana okubeera nga baavaako. Today, all the bad children are off the general, Baali batunyumiza abaana bayisaamu eggaali. They're telling us of children that move in the gang. Bavubuka bato, They are young youth. bamalirivu okufiiririra They are whoever gwe they bafiiririra. are so dedicated to dying whoever they stand for. Oba babatta, If they kill them, oba baba basiba. if they imprison them, The madness obulalu bwonna obubaliko, that is there. obuliwo bwonna. Mbadde ndi mu kusabira Mukama yaŋŋamba 2018 buli mwaka gwonna ŋŋamba musabire ba youth, musabire omulembe, musabire omulembe. I've been praying for the generation. God told me in 2018 to pray for a generation, the youth. Nga mu buli mwaka nga ndaba ate beeyongera kwonooneka. But each year I see things worsening. Ne ŋŋamba Mukama naye kiki? And I said, God, what's not right? What's Mukama wrong? n'aŋŋamba okusaba musaba naye tubadde nga matabi. God told me, you're praying, but you're just cutting off the branches. N'aŋŋamba ekikolo kya bwenzi. But the root cause of this is the adultery. Ng'oggyeeko bali nga nange mw'ontadde. Leaving the others aside, inclusive of me. Bayibuli egamba mu gundi Hebrews 13:4 The Bible says mu Ebrania 13:4 agamba nti marriage is honorable. that obufumbo kya muwendo oba kya kitiibwa. Naye anenya abakaba n'abenzi, meaning twazaalibwa under judgment. But he judges the adulterous, meaning twazaalibwa mu kusalibwa musango. Naye okuva kyatwazaalibwa mu bukaba n'obwenzi, But from the time we were born in adultery and perverseness, tewaliwo mwattu yeenenya bya nsonga. no one repents meaningfully. Dawudi yali ayagala Mukama,
David loved God. Okumanya kale yali ayagala Mukama tulabira mu Zabbuli okwetoowaza. He loved him so much that up to now we see examples of that. Ne Psalms. Mukama yennyini yamutuwaanira. God himself praised him. N'agamba nze sirabanga muntu alina mutima And he ng'ogwange. said, I've never seen any man with a heart like mine. Naye Dawudi mu bwa Dawudi bwe ne Mukama ng'amuwaana. But despite of David being so good and God, Psalms 51 yamaliriza n'agamba mukwonoona mange mwe yanzaalira. mu Zabbuli 5:1, that's when he repents and said, in sin, I was born with sin. Era eyo Zabbuli nkulu nnyo naye lwakubanga twetaaga tugisabe n'okumanya. It is a very crucial or important psalm. So that's why we need Erimu to pray with. okubikkulirwa Dawudi yagenda buziba n'atandikira gye baamukola ki? It has a revelation where David repented right from the root of where he was born. Naye kaakati olwaleero obwenzi obuli ku bikukujju omubiri lusts eriwo But lately, adultery and lust that is upon the body mu nsi yonna. in the whole world. Ogamba bannange tulagawa. You wonder and say, where will we go? Where are we going Now to? God is seriously entrusting us with the next generation of Katonda atwesigisiza emigigi egiddako maaso. kati omwoyo gwa gundi gwa Faraawo So the spirit of Pharaoh gwa kwonoona gwa kutta ba Musa is to kill the Moses. the Moseses. Yeah. Moses was the deliverer. Musa yali omununuzi. He is the one who delivered the Israelites from the Egyptian gods. Took them to the promised land. yanunula Abayisirayiri okuva eri ebikatonda bya And we see the same spirit, come back aye tulaba omwoyo bwe gumu nga gukomawo in Jesus' time mu biseera bya Kristo through Herod. nga biyita mu Herodi. It comes through kings Kiyitirirwa mu bakabaka, and presidents and leaders. bakabaka ne bapulezidenti n'abakulembeze. Now in our time, So mu biseera byaffe I see it manifesting again. It has risen like never before. ndaba era kizzeemu nga bwe kitabangawo. Abakulembeze bawongayo mulembe. All of the leaders, they Oba tukimanyi oba they tetukimanyi. covenant you, whether you know or without knowing. Now political gate So oluggi lw'ebyobufuzi enywezebwa eyobukulembeze enywezebwa ebeera strengthened from family. it is established okubeera ddala mu family. Naye abakulembeze abaagala okubeera obulu okuyitamu mu bululu bawaayo mulembe. But the leaders that want to be elected Basooka ne successfully, bawaayo abaana baabwe. they dedicate their children. Ndowooza mubalabye abaana b'abakulembeze bwe babadde bebeeraga ne bapoozinga ne mami ne dadi nga mwana mulenzi. Apoozinze ne mulenzi munne mubadde That's mubiraba. why you see some political leaders' children are opposing with fellow men and fellow women. Praise the Lord. Men. Kati bano batabani ba mutabani we naye apoozinga nebiki ne buga omwana muto. Very young kid posing with the girlfriend, with women and all that. Ngawudde nyiga They have pierced nose, they have pierced their ears and everything, their flesh. and those children dedicated Abo abaana si bawongeyo to other gods. eri bakatonda abalala. Praise the Lord. Kama yebazibwe. Omukulembeze omulamba mbuno Kama yebazibwe. kakati ate abalala be mutamanyi And others that you don't know, bo babatabusi ne babasaddaaka byebiriwo those people kyekikulembe. just sacrifice and kill. Kati ate tebakoma ku kuwaayo bwe baweerayo ab'omu nnyumba yaabwe nga mwana wo. If they can give in their children, Kakati ate olwo guno omulembe guno. how about this generation? Be bakulembeze it is the same spirit. Gwe gumu. Naye nga bafundayo omwoyo gw'omunyanja ekyo kigoddess. They are dedicating all these things to the God is the one to deal with in this season. Kibayaali. Baal. Baal worship Sinza Baal. esuubiza you sacrifice Osaddaaka. your private parts n'ebivaamu byonna Ebitundu byo n'ebikuvaamu. ebyekyama and everything that comes out of that. And it possesses and it gives you fame,
gives you position, nekitwala gives you wealth. nekikuwa ettutumu nekikuwa obugagga nekikuwa ebifo eby'amaanyi. Kati olwaleero kifuuse common. So today it is kya bulijjo. Okay, kisinga okunnuma What hurts me the most, nga lyeggwanga lyaffe Uganda, bannayuganda abali supposed okubeera it's our nation Uganda, obwakabona, which is supposed to take the priesthood, enjiri ey'obutuukirivu mu mawanga. the gospel of righteousness to nations. God is waiting on us Katonda atulindiridde and the nations are waiting on us. era n'emigi gitulindiridde, Nga ne warnings bwe ziri and even warnings are there mbu bw'otte positioninga kukikola that if we don't position ourselves amawanga to ne be, gazikirira mbu ate ffe tugenda kuzikirira emirundi 10. and the nations are put to destruction, we shall be Ate destroyed 100 times. mbu tetujja kufa wabula okubonaabona agenda tusumululira But we emitala. shall not die, but we shall be put to suffering. Kati For that case, omulandira gw'obwenzi the root of adultery, nga kikatonda kino kiba as this king or the god Baal, bayibuli egamba nti amawanga gagudde olw'ensonga eno. the Bible says that the nations have fallen because of this reason. Ekkanisa tubadde twenenya naye ng'ensonga y'obwenzi tetugigendanga wala. The church we've been repenting, but we've not been going deeper into adultery, yet we were born in adultery. In other words, nga tuli under judgment. Mufuti we in judgment. Ebya Mukama togamba bugambe, okay, mama wange kale yanyenda, kale no. In godly things, you don't just say, hey, you don't take things lightly. Ekyo tuddayo mu misingi bwe tuba tunaalumba kino nga tunaasabira omulembe. Kitandika nange. We go back to the root cause. If you pray for generations, I have to start with me. Ettaka tusooke tugendeko mu gundi. Sooka olabe Leviticus 20 Abaleevi 2 verse 5. okuviira ku lwokutaano. Awo n'amwolekezanga obwenyi bwange omuntu oyo ne baganda be, ne muzikiriza ye n'abo bonna abamugoberera okwenda ne Moleki okubajja mu bantu baabwe. N'omuntu anaakyukiranga abo abasamira emizimu n'abalogo okubagoberera okwenda n'amwolekezanga obwenyi bwange, omuntu oyo ne muzikiriza okumuggya mu bantu be. Kale mwetukuzenga mubeerenga abatukuvu, kubanga nze Mukama Katonda wammwe, era mwekuumenga amateeka gange mugakolenga. Nze Mukama Katonda, nze Mukama abatukuza. Hallelujah. Amen. Meaning there are things we do when we have not repented. Kitegeeza nti waliwo ebintu bye tukola nga tetunaba kwenenya. Ne tusaba Mukama obufumbo, Mukama eggwanga erituukiridde, Mukama abavubuka baffe. And we ask for God of marriage, our youth, we pray Naye for. nga nange asaba nga seetukuzanga mu nsonga eyo. Yet me myself who's praying, I've never tried to Ne bwe sanctify naasaba myself. emisana n'ekiro ne mukaabirira. However much I would pray day and night and cry to Him. Ng'ensonga gy'avunaana nga nange etuwa bweru wa bwakabaka bwa Yet Katonda. the reason He's judging, I'm also out of the kingdom of God. Nina kusooka kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. I have to first enter the kingdom of God. Obwakabaka bwa Katonda babuyingiramu. We enter the kingdom of God with repentance. When Jesus had just come, Kristo nga yakajja, kye yasookerako yagamba, the first thing He said, mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. repent for the kingdom of God is near. Obwakabaka bwa Katonda nnyinza okubeera omulokole nga nayatula. I might be a born again who confessed Naye mu salvation, area ey'obuzaale with my body nga ndi outside the but body. the area of my body and everything, I'm outside of the kingdom of God. And the Holy Spirit is far from me. Era nga n'omwoyo omutukuvu ali wali okuva wendi. So I have to recognize my sin Nina okutegeera ekibi kyange and I repent. era neenenye, But when I have not recognized my naye we sin, sitegeera kibi kyange, then that means I'm still guilty. kitegeeza omusango gukyansinze. Yes, I might do godly things, Nyinza okukola eby'obwakatonda, but my spirit, soul, and body
baye emmeeme yange n'omutima Has to be n'omubiri sanctified. gwange birina osooka okutukuzibwa. Praise the name of the Lord. Linnya lya Mukama lyebazibwe. What does it say in 1 Thessalonians? We are coming back to Leviticus. 1 Thessalonians 4 from verse 7. Abasessaloniika ekisooka olwokuna okuva ku lusooka. Mbadde neebuuza n'okwebuuza obulokole abalokole abatakyuka. Tulina abalokole abatakyuka yatuya nga bavuma baakanga ki ate mwattu ne beesangula mwattu ne bajja mu church nga tebali guilty nga omwoyo bannange ne ngamba bannange nze ndowoozaako bulowooza bubi ne bandaga nga nkoze kibi nnyo ne ngamba bano kyo kiki. Kumbe ensonga y'obwenzi tetugihandolinganga bulungi ku bajjajja ne bajjajja. Ngenda kubuulira n'engeri gye basimbamu obwakabaka bwa Buganda. Abasessaloniika ekisooka olwokuna okuva ku tandikirawo olwokuna omusanvu egamba nti kubanga Katonda teyatuyitira bukwagwa wabula mu butukuvu kale agaana tagaana muntu wabula Katonda abawa omwoyo we omutukuvu naye okuwandiikirwa Ibolekerawo. Wano by the way ekintu ky'obugwagwa nali manyi nti just kivumo. the thing of foolishness. I thought it was just an abusive word. No, kiva eri mu Leviticus 19 It comes from Leviticus 19 era kiva ku bwenzi ne incest. and it comes from adultery and incest. Ekigambo obugwagwa ntandikira kukiraba mu Leviticus I start seeing the word foolishness 18. in Leviticus 18. N'agamba towebakanga ne kazini towebakanga ne gundi kubanga ekyo kibeera kya bugwagwa. And he said, do not sleep with your cousin or your sibling because that is foolishness. Wickedness, nali manyi nti wickedness ye muntu akoze ekibi. I thought that wickedness is someone who commits A wicked person. muntu omubi. A wicked person kyonna kiva eri mu bwenzi, sexual sin. Obubi bwonna it comes from sexual sin. Mulimu adultery, mulimu fornication, mulimu as long as omuntu teya honoringa Katonda na mubiri gwe. Mulimu obwenzi okwegata whoever that God didn't connect you to Mami bone bwaba appropriately. yakusomesa n'akutwala e Bungereza. If your mom taught you and took you to England Babi n'akwagala nnyo n'akubiri toba daddy. and he loved you so much and they adored you. Okitegeera? Amen. Ne bwaba yakugulira emmotoka. However, even if they bought you a car, As long as waliwo omulandira gw'obukaba n'obwenzi. if there is still a root of adultery and perverseness, Oli mugwagwa. you are a fool. You are still wicked. Until Ni you mubi. repent. Till you repent. The sin of fornication and adultery. Ekibi ky'obwenzi n'obukaba. Because kinzijjako omwoyo wa Mukama. Because it strips me off of the Holy Spirit Ne kimpa omwoyo omulala ne mbeera nga I belong to the kingdom of the world. and it gives me a spirit that belongs to the kingdom of the world. So to enter the kingdom of God, N'olwekyo okuyingira obwakabaka bwa I Katonda enter through repentance. buyingira nga mpitira mu Ewa kwenenya. Mukama buli kibi kyonna, sin, transgression and what? And iniquity. Before God ekibi n'obutali butuukirivu bwonna. Praise the name of the Amen. Lord. Ne bw'ogamba nti nze senda nga maama wo yayenda. Even when you say that I don't commit adultery, but if your mother and father committed adultery, Kati sitaani ekyo yakiraba nga Africans oba kale ng'ensi yonna n'agyonoonesa. so the devil saw it so that to the whole world and he decided to defile it in that kind of manner. Kati bino bye tulaba ne tugamba bannange ebyana byonoonese birabe bugwagwa. So the things that we see and say that the generation is filled, they are all full. Bwe tuba tugenda greater works, bwe tuba tugenda okukola emirimu eminene. If we are to do the greater works as Greater Works Church, Tugenda buzibu ate Mukama wuyo yatugambye atuwadde abavubuka nga
ekkubo litemeddwa We have to go deeper because God has given us the youth. n'oluggi nga lukuggwawo nga lujja eno. And the gate is open. It's all heading direction this Kati side. kino nkikugamba bw'obeera ng'oli wano ovunaanyizibwa ku lw'omulembe So ogwonoonyese. I'm telling you this, if you're held accountable for the generation that is defiled. Okutukuza omulembe To sanctify the generation. gye gimu ku mirimu eminene Mukama It's gy'atwesigisiza. one of the greater works that God has entrusted us with. Ate tetugenda tosobola kugaba ky'otali. And you cannot give out what you not or what you don't have. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twesigisa nga talaba nga tusobola. And God can't entrust us if we can't Kale do bambi it. atuwadde tasiki ennene. So He has given us a big task. Nze sikyebaka sikyalina na gundi na kyange. Buli kaseera ntandika okweraliikirira ekyokulya n'ekyokunywa. I don't worry no more about what I'm to eat or what I'm to dress. Ngamba Mukama nkoze ntya. All I say is, God, what should I do to fulfill your will? Then atuvunaanyizibwa okupozesinga marriage ya gate. That's when He's responsible Gate ya marriage. to possess the gate of marriage. The gate of marriage Oluggi lw'obufumbo ey'obwakabona bwa Mukama. of the priesthood of God. Kabona akola ki? What does the priest do? Sooka olabe Hebrews 9. Bahebrania olw'omwenda mwenda Verse 7 olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'omwenda oba. up to the 9th one egamba nti naye mweri eyokubiri ayingiramu kabona asinga obukulu yekka omulundi gumu buli mwaka. From 6 From 6 Eh. naye ebyo bwe byakolebwa bwe bityo bakabona bayingira mu weema ey'olubereberye obutayosa obutayosa nga bakutuukiriza emirimu egy'okuweereza emirimu egy'okuweereza gyegirirwa. naye mweri eyokubiri ayingiramu kabona asinga obukulu yekka omulundi gumu buli mwaka. So awatali musaayi gwawaayo ku lulwe ye n'olw'obutamanya bw'abantu. Omwoyo Omutukuvu ng'ategeeza kino ng'ekkubo eritwala mu kifo ekitukuvu terinanaalisibwa ng'eweema ey'olubereberye ekyayimiriddewo. Eyo kye kifaananyi olw'ebiro ebiriwo ekirimu ebirabo era n'essaala. Kwegamba omulimu gwa kabona omukulu, the work of the high priest, okubeera ku kyoto nga yenenya ku lw'ebibi bye, it's being at the altar repenting of his sin n'obutamanya and unknowingness, ignorance, obubwe n'obw'abantu. his ignorance and the ignorance of the people. Ignorance is very, 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 very serious. Obutamanya kiri serious no kikulu nnyo. And the enemy keeps us in ignorance, Era n'omulabe atukumira mu butamanya so that we are disobedient and rebellious. tusobole okubeera abajeemu. Because you don't know, when you don't know, Kubanga oba nga tomanyi you can't do what you don't know. tosobola kukola ky'otamanyi. You cannot remove what you don't see. Tosobola kuggyawo ky'otalaba. But it calls for intimacy Naye kireeterwa and love for God. intimacy n'okwagala eri Katonda. Praise the name of the Lord. Amina. So kati solution olw'obudde bubanga bugenze, So the solution, one of the key points ekimu ku nsonga esinga obukulu etwesigisiddwa why we're entrusted nga greater works. as greater works. Bw'oba ng'osabira wano, If you're praying from here, ebintu ebimu by'oba oteeka ku prayer list yo, one of the things that you should put at least omulembe omulembe oguddako abavubuka, the coming generation, the youth, era ogenda kuwagiranga.
and you should always support. Praise the name of the Lord. Amen. Katonda nga bw'ali omulamu, As God is still living, bwe tumukolera ekyo ky'ayagala if we do what He wants, agenda tuwa omukisa. He will give us a blessing. Kati tosobola kuwa ky'otaliina. So you can't give what you don't have or what you don't Tugenda possess. kigenda kututwala ffe okugenda okwenenya So it's going to take us to go and repent obwenzi n'obukava. of fornication, adultery, and Ekyo perverseness. ekyawandiikibwa ekyo ogenda kisoma ekyo Baleevi 18. You shall read Leviticus 18 weenenya obugwagwa bwonna, and repent of every ebyo foolishness, bye bisibya emikisa. the things that are hindering the blessing. Marriage gate Wankati y'obufumbo yevuddeko okwonooneka kwonna okw'ensi kubanga tetwagi honoringa. it is the root cause of all the defilement of the world because we didn't honor it, Nga naawe kwennyini kw'otadde obufumbo bwo, inclusive of your marriage. wasooka kulaba kawala kaki You first saw a beautiful woman n'olulenzi oluwanvu kuga tulina and a ebintu handsome ebyo last man. Okwaka. maama wo bamuwasa lwakubanga kyali kyeru, They married your mom because she was this brown lady. then ne taata wo bamwagala kubanga yalina sente nga atunda ennyama, And they loved your father because he had money, he used to sell meat. ng'atema ennyama so nga maama wo He was a butcher, so ayagala okulyanga ku nnyama. your mom wanted to eat meat quite often. Byebyo ebintu Those are the things. okiraba. Men. Onaawe omuwala wamulaba n'omuguliranga chips. You also saw the woman and you started buying them chips. Chips buno obw'okukubo. This is snacks, these things they Bambi n'omutegula omutima. and then you shifted their heart. Ng'obufumbo butandise. And that's how marriage began. Kugamba ebirowoozo byonna bifu. So all the thoughts and ideas are different. Ebigendererwa n'ebiruubirwa byonna bifu bya serefu. All the Selfish desires, lust of the flesh, lust of the eyes. okwaka It is what kw'omubiri has pushed us. n'okweyagaliza bye bitusindiikiriza. And it has been the way of life ever since. Ate nga obulamu bwe buto bubadde okuviira ddala. And nobody repents of that. Ate tewali yeenenya ku lwekyo. Katumanyi tulina excuses. So I know you have excuses. Nze nange maama ne taata baatuzaala abaana 14 mu mukazi ogu n'omusajja ogu. That my mom and dad they bore us 12 children and we are all of the same home. Naye nga nabo tebaagenda wa Mukama. But they also didn't go to God. Nze era kati n'omuntu yenna ne bw'ajja nga balina abaana 15. So if anyone comes with over 15 children, Tusooka kwenenya ntandikwa. we first repent of the beginning. Tusooka kwenenya misingi. We first repent of the roots. Then Mukama n'atugamba nti atukulinzinze. Then God tells us that He has cleansed us. Bayibuli egambye flee from sexual sin. The Bible says that duka okuva eri ekibi Era n'agamba ekyokwenda. Kati naawe nkugamba gwe noowe n'omwami wo So I'm telling you and your wife and your husband, bweru mumaze mwenna emyaka 5. you spent over 50 years together. Naye entandikwa mulina okusooka okuddayo okwenenya entandikwa yo. But you have first gone to repent of how you began, the Bw'ebeera Genesis. nga teyatandika na Katonda, If you didn't begin with God, ddayo osooke weenenye entandikwa. go repent of the beginning Otukuze ekitanda, and you sanctify the marital bed ogobe Jezeberi, and you chase Jezebel oyanirize Omwoyo Omutukuvu, and welcome the Holy Spirit ate obiteeremu ddala Mukama obufumbo bwa kitiibwa. It should be and handled engage with God into it indeed, because marriage is something honorable. respected unto God and unto one another. Kiwaamu ekitiibwa ekitiibwa eri Katonda n'eri buli ssekinnoomu. Era mulekeraawo ebyo bye muyombayomba ne mwevumaavuma ebyo. And God is watching You you. should stop the things of being quarrelsome and disrespecting one another. God is Mweggyeko watching. obusungu n'ebyokuvaavako waya temulina njawulo, gwe mulembe guno oguliwo. Separate
anger and rage from yourself because it's a abaana generation nga that is happening tebatya bazadde where the children don't fear the kuba parents, n'abazadde tebatya katonda. and because the parents don't respect or fear God, Omwami tarespectinga mukyala, the man does not respect the wife. tamwagala, They don't love them. ne bw'amwagala amwagalako condition, buli kaseera abeera ayomba. Even when they are loving them, they have a condition. N'omukyala naye ta honoringa mwami. And also the wife does not honor Kati the abaana respect ne the balyoka babeera husband. awo wakati awo. So the children are in the middle of the mix. Kati gye tunaagenda okumalira So by the time we end up things, ng'ate abaana b'abaweereza ng'ate be basingira ddala okubeera it ababi, will be the minister's children that are so much kubanga perverse. balabye hypocrisy waka. kubanga balabye obukuusa that is between the family at home. Mukwata bayibuli ne mujja mwambala engoye kusandi ne bayibuli ennene You carry your Bibles in your armpits and you go to church, ne mujja nga Biikira Mariya abasinga nneema, and you come, naye nga mulimba, yet you're all hypocrites. naye Mukama abalaba. But God is watching. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Love bw'eneekomawo ebya ddala. Okwagala, if it's restored indeed, Ate tosobola truthfully, kubeera na kwagala kwa Katonda okutuufu okuggyako nga weenenyi, kubanga oli outside the kingdom of God. you can't You are have a body that is having another spirit. You can't have God's true love because you have some other spirit in you that is not of God. Ebya Mukama we inhale. The things of God we inhale to be summoned. Bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke n'aweebwa obutuukirivu. The Bible says that someone has to first confess Naye nina kusooka kwenenya nga ndi intentional. but I have first repent intentionally. Twenenya nnyo mu kanisa nga tetukola ki, nga tetukyuka. We repent so much in church and we don't change. Guno mwaka gwa kola. This is a year of deeds. Praise the name of the Lord. Amen. Obudde bugenze naye Time is out, omwoyo but gw'obwenzi the spirit of adultery, guli deep nnyo, it's so much deep. ate kwe kuvudde ebizibu byonna bye tulaba. And it's the root cause of all the challenges Kwe and problems we kuleese are n'obwavu facing. n'okulemererwa, It has caused poverty and n'okufiirwa failure, n'okufiirizibwa n'obutakulaakulana. and not moving forward. Ate nga Mukama ali serious nnyo ali mu kutukulaakulanya, guno omwaka agenda tukulaakulanya. Yet God is serious and is going to prosper us. But when the foundations are faulty, Naye ng'emisingi gikyalina ebizibu. kati emisingi gyaffe family, So our roots, the families, that is where the strength will come from to amaanyi work gye out gava supposed to do. okukola kw'ebyo. Ne ministry erina okuvaayo n'ey'abaana. So the ministry and also of the children as well. So bwe tutatereeza kati abaana tubatimaye. If we don't put our kids upright right now, Pharaoh abalinze ne Herod abalinze okubatta. Pharaoh ne Kerodi babalinze. But it is the parents who had to Jesus's parents Naye abazadde ba Kristo, be baali balina omwana omuddusa okumuggyawo they had to take the child into safety, to protect them okumukuuma, because they listened to the voice of God. kubanga bawuliriza eddoboozi lya Katonda. N'abazadde tukomewo olwaleero tuwulirize Mukama. So the parents also, let's come back and listen to what Guno God is omwaka ogwa saying. divine connection tuddemu tuconnectinge ne Katonda. This year of divine connection, let us connect back with God. But one of the ways we connect with God, Naye ekimu ku ngeri y'okweyunga ne Katonda, also to be sexual purity, tulina okuba nga sexually pure. tuli sexually pure, nga tetweyonoonyesezza. Si lwakuba nti senda. It's not because that I don't commit But adultery. let me look at my foundations in Naye kantunuulire emisingi gyange, what happened in the family. as long as incest akyagenda mu maaso. If there is still incest, Kati kankubulira engeri gye basimbamu obwakabaka. now let me tell you how they establish the kingdom of God. Leka Mukama abatukuze n'obusayo. Lord, as you have said in 1 Thessalonians 5:20-24, Nga bw'oyogedde mu Basessalonike ekisooka from 23 and 24, 24 paka 23-24, that may you be sanctified, nti leka batukuzibwe spirit, soul, and body, omwoyo, omubiri that at n'emmeeme, the coming of our Lord Jesus, nti ng'okujja kwa Kristo you will be Katonda worthy.
tunaaba tusaanidde. omwoyo n'omubiri The spirit and the body, byonna tubikuwa mukama. we give unto them to you, O Lord. yogerako ne mukama eddakiika bbiri zo. Speak to God in 2 minutes. olugendo luno tulina okulutandika. This journey, we have to start it. gwe guno okwonooneka kw'ensi we gwe guno. The defilement of the world is this. obwakabaka bw'ensi bwonna buzimbiddwa ku sexual immorality. All the kingdom of the world is built on sexual immorality. jezeberi asibye ensi Jezebel has tied up the world. n'olw'ensonga eno naye n'abatukuvu Because of naffe that, because also as the righteous, ng'abalokole tetukyenenya the bulungi born again, we've not been nga repenting tunanakuwala rightly. bulungi mu maaso ga Mukama nga bw'ayagala. We've not done what God wants us to do before Him. y'ensonga lwaki omukisa gutubadde wala That's why the blessing has been far from us. nga okufuna ekintu kyonna kyonna kusooka kwerwanako. That we first have to go trials and tribulations to get anything. sente zituli wala. Money has been far from us. abamu kuffe ne mu kanisa mwennyini twafumbirwa naye twafumbirwa ne tuwasa nga tetubuuziza Mukama. Some of us, even in churches, we got married without inquiring from God. Mukama byonna by'otaatandika tusonyiwe. God, all that we did, you did begin bwe with us. twekulembera mu nsonga eno ne tutakuwa kitiibwa tusonyiwe. Wherever we laid ourselves and we didn't respect you, have mercy upon bayibuli us. egamba mu Zabuli mu kitabo kya Ngero The Bible says in Proverbs nti alaba omukyala aba alabye kirungi that he who sees a woman sees a wife sees something era afuna good. okuganja mu maaso ga And Mukama they n'eri get abantu. favor before God and before people. Mukama ffe tetwajja gy'oli ssebo, As we didn't come to you, Lord, tusaasire tusonyiwe. have mercy upon bwe us and forgive us. tutakwebuuzaako Wherever we didn't inquire from you, twafumbirwa kubanga tuli we desperate, got married because of desperation. twawasa kubanga omuntu alina okufuna omukazi We married because everyone has to get a naye wife. tetwakuonaringa kuba tetwasooka kujja gyo We kwebuuzaako. didn't come before you to first inquire of you. tusaasire tusonyiwe. Forgive us and have mercy upon us. ebyasoba tuyambe Mukama. Wherever the things didn't go right, forgive us. nowanda ebintu bibadde tebikwatagana That's why things have not been intact. ng'omukisa gutuli wala kyokka ng'ate ne bw'oba ng'ate watusuubiza omukisa And the blessing has been far from us, yet you promised the blessing naye to tuli us. olw'okuba tubadde wala n'obwakabaka bwo But because we've been far from your kingdom, kuba tubadde mismatched. because we've been mismatched, nsabira buli ali wano ng'alina wrong partner I pray for whoever has a wrong partner in this place. nga twenenya Mukama nsonyiwe osaasire As we repent, Lord, forgive us and have mercy upon us. otuddiremu Mukama. And answer us, O Lord. omwoyo omutukuvu omaamire Holy Spirit, over emibiri gyaffe upon our bodies n'abaana baffe balabe omukisa and our children so that they can see a blessing. n'ekikolimo eky'obutafumbirwa n'obutawasa And the curse of not getting married and not married, kibeere lifted let it be lifted ku buweereza ku baweereza away from the ministers, ku mubiri gwa Kristo ne ku ggwanga away from the body of Christ ne and the ku nsi nation, yonna and upon the whole world. mu Kristo Yesu Mukama. And the Lord, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. God bless you so much. Kama baomukisa. So come Pastor Gilbert.